Nange omulabi wa BBS Telefina mu kaseera kano tuli eno mu ggombola y'e Rwabenge ng'abakungu ba disitulikiti y'e Kalungu nga bakulembeddwamu Mama Kao na Wansi nga yakulembeddemu abakungu mu kitongole ky'ebyobulimi One Production okujja okulaba ensimbi za parish model abalimi be baazuwa oba abantu abaziganyulwamu engeri y'enkola gye bagikozesezza. Mu kaseera kano nga balambudde abantu bangi era ab'enjawulo omuli abalimi abalunzi okulaba nga ensimbi ezaabawe parish model bazikulaakulanyemu. Mama Kao, mu kaseera kano balimi ki bogamba nti nze bampaddemu essuubi eri ensimbi ze mwabawa? Okutwaliza awamu abasinze okufuna mu parish development model abenyigidde mu mmwanyi. Emmwanyi oba oliawo n'enkoko bafunyemu ab'emmwanyi bonna buli we tugenze emmwanyi zikola bulungi olw'ensonga bazitaddemu ebigimusa era zirabika bulungi nnyo nga kati wano mu musiri we tuli. Okulambula abantu bano abafuna essente za parish development model, okulambula abalimi kwatandika ennaku z'omwezi nga 11. Wiiki ewedde yonna tubali tulambula abalimi ne paka wiiki eno naye ng'okutwaliza wamu abenyigidde mu mmwanyi. Emmwanyi zirabika bulungi, emmwanyi zikoze bulungi, mpozi n'enkoko abasinga batunda mu nnaku enkulu ate nga bazizzaawo balina kati kuzigenda koza myezi 2 ng'ate olaba ate baleeseyo n'obukoko obuto ng'abasinga balinanga bwa wiiki. Era mu group zonna ze tuyise bateeseteesa abantu abalala bangi, sente zinaagenda okujja nga fayire eziri ready abantu tujja kuba tubawa buwi esente zino za parish development model. Mu kaseera kano nga bw'ogambye nti abantu bajumbiddemu nnyo ekirime ky'emmwanyi mu kulambulako kusoomoozebwa kikolaba nti abalimi bange ab'emmwanyi naddala bafuna ssente kwe kusoomoozebwa kuno kwe balina? Okusoomoozebwa okusinga kwe tusanze abantu bafunye nnyo akawuka kano akali obutabi, naye engeri gye tuba tutambula n'abalimisa bafubye nnyo okubalagirira engeri ki gye balina okukakwasaganyamu ate n'engeri ki gye balina okukendeeza nga bongereza ku kufuuyira emmwanyi zino. Ate abalunzi b'enkoko n'omu n'ab'ebisolo bakoze batya mu kulambula kwo bayiseemu? Bakoze bulungi nnyo kubanga tusangidde ddala eggulo twabadde mu muluka mu ggombola y'ekyamuliibwa. Twasangidde ddala nga omulimi omulunzi ng'alina enkoko ewereza ddala kumpi kilo 7. Abakozi ba gavumenti wamu n'abakwasibwa ensimbi za parish model zigabira abantu nga baazirya. Enkola eyo eryegenzo etya eno gy'ogenza olambula mu kaseera kano? Tugenze tulambula obuzibu twabusanga mu ggombola y'e Bukulula mu muluka gw'e Kasaali era wamu ne Minister of State owa Water twakubayo olukiiko ku Lwokutaano oluwedde ne tunnyonnyolera abantu abo bonna abaggyibwako ssente tugenda kufuba nga ssente zaabwe zibaddizibwa kubanga ekyasangibwayo nti waliwo abamu be bajjanko ssente buli muntu emitwalo 10 naye ate nga ne ssente tebaazifuna. Kakati twasazeewo nti buli eyabaggyibwako ssente nga teyafuna ssente ze zigenda muddizibwa ate be bamu abagenda okufuna omukisa okulaba nga be basooka okuganyulwa essente zino nga zizze. Munnange bw'atyo Mama Kao na Wansi bw'atunnyonnyodde engeri ya parish model bw'etambulamu eno mu disitulikiti y'e Kalungu. Olunaku lw'enkya bagenda kwolekera Lukaya okulaba nga nayo balaba naye ng'ate ekiri mu Lukaya yo ggombola ya tawuni. Katulabe ekinaava mu tawuni y'e Lukaya okusinga ate mu magombola gano ag'ebyalo ge batambuddemu ennaku zino ze badde balambulawo. Komyewo munnange mu studio, nze omulongo Kato Paulo sinzidde eno mu ggombola y'e Rwabenge mu disitulikiti y'e Kalungu. Kale weebale nnyo Katopo okulondoola ng'ensonga ezigenda